changu tuchoera anagenda kukolai Samia Suluhu Tanzania. Evariste Ndayishimiye babiri Burundi. Felix Tshisekedi basatu DR Congo. Salva Kiir Mayardit bana. Mohamed Sheikh Somalia batano. Owa Sahel region sa Abdul Sahel something mukaga. Owa Ethiopia omaikwa shagala mubala. Ethiopia muntu alina executive power prime minister. Muhammad Abiy. Goyokera ne bobo okole chicho ne yalinga government kwetambulira. Omugu tulemegulekera abakulembeze baffe kwa akulembeze baffe bino amangazo manyi mbabuli amazima nga sibe kwekeredde Bob Wine kilo asuka ne bedinya ne bayamutu ajasigaye na capacity yakunywa Bob Wine ne libula mu dwele ne bangali akawumbika sente ajja kusigaye na capacity ejjanjaba kaliye bawaye saddasi n'ava yalwani neze mayambala ayinza nonnoonya omutwalo naku ne gumbula n'enkubira ado inamo omutwalo besatu nze mayambala anoonya omutwalo ne gumbula ate n'ensalawo nzira awo nere buzebuze musajja tunaito munenya Lubongoya graduate wa Harvard na Oxford University bisingo kuweza amanyi munsi Lubongoya ne bamugwa mu Uganda solo fume Uganda agenda abwe gwana afuma seye so I think ngojeko kubera anti sikipya oba bakidinganye emirundi yatwasubira ekipya kyonna n'ekino ekibadde Kenya kyalolooze kiresewo turn up entono nyi nzesubira zeze nsonga bbiri ku side ya president ekisooka I think summit ye Kenya ebadde abantu abasinga beeguye kwa mu good books za Makoloni yani maybe za Museveni kwa Makoloni fa donor yomu kwa biggest donor ekyokubiri yomu kwa major players ba European Union biggest donor wafe wano ekyokusatu abasinga beegubache ya legitimacy ya Ufaransa beeguye akasente balina programs nyinyi zibasubira government ya Ufaransa gena zifaninga kati ndabya basubiza billion euros abiri mu musanvu omubulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kale buterevu nkwaniriza late ku mukutu gaggadde gwa Focus TV thank you so much wenyo kubira ngo tugoberera bona osinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo era nga tukwebazaako ensuso olunaku olwaleero nabagamba nti wabaawo ensonga yonna eri political omukulu ono sobola mubuusa maaso muganda wange mukwano gwange Maijo era mutunulizi wa nsonga ez'enjawulo ekyenkizo Maijo olunaku olwaleero tuwezezza omutwalo gw'abasubscribers kama mulungi wa kitiibwa so twongera okwebaza buli omu buli alaba ya subscribing atwongere tupike ekintu kyaffe kino main social media nenge gyetu yamye kwa mainstream media buli kyabongero girestrictinga so kati social media tulina ogipika ebe y'amaanyi nnyo kwa yeringa doze twasigaza okwegazanya nga teri atukonyeeko teri asensalinze ebintu teyasoose kwebuuza nombitemba ayagala kuwulira ki so omukulu Maijo ono nze naye tutundemu oba tuweeko kwa highlights y'ebiki byalabye mu nnaku olwaleero era tubire tubuulira kyekiddako olunaku zino bwe ziti kuba twali bangi bagamba atajja kulayira ajja kulayira nawo tujja tuukawo nga tuwumbawumba show yaffe olunaku olwaleero sebo nsaba obuuze ku balabi balabi ba Focus TV baganda bange balwanyi bannange banasitwago bannange balamusiza nnyo mugye bakoje mutuusaako engalo obulamu bugamba ki bulamu nnaku lwakungubaga erife abataka banine enfuga ya demokrasiya Maijo ng'otandise bubi lwakungubaga ze olunaku ndi mukungubaga era nyambadde red ne black ekitegeeza okungubaga okwange red langi yange y'ekibiina yes black langi y'abakungubazi ndi mukungubaga kuba ndi okwalowooza nti olunaku lwaleero kituufu ali abali mu kujaganya for example budget y'okulayira yadi budget ya bumbi 9 okyandi waliwo olunaku lwaleero avuddewo wagenda kuzimba goloofa oluvannyuma lw'okulayira gomanya supply nze tent awo nti yagenze kuzimba goloofa tent zokka ezikozaawo onese ne meke ziri ku budget ya tent
budget y'obutebe, budget ya stage, budget ya transport allowance okujuza ekisale ky'ekkololo ekyo. Ate nga transfer ngoma ya basi zimpiseeka go bazivugisiza malufu majo yonedda muleke nga ntya Katonda ali mu ggulu lye ngaba basi zimpiseeko oluyita buli kitundu ky'obalina omumanya buli kyamaani w'NRM. nsaba abalaba mutubulire gwolabyeko ku basi ezisomba abantu nga zibaleeta ekkololo obukozi okutali musango siga nti musango okutali musango dembe lyabo okweso okutambula mutambula gy'abantu bandi akati bagenda gye baagala basi ne basi zitambule kati abo bwe baga tuli mu kujagana tokola ki tokigaana tobanenya kuba mune ensimbi y'omusolo obumbi omwenda bagabanyeeko ne muna Uganda gwe bagalidde ekizimbe n'atakolanga ate kyagenda mubanja lwenti awo fe be babba obuwanguzi bwaffe nga twawe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asobola kulayira tuli mukungubaga akasirikiro kabadde kavule mbadde manyi munateekawo n'embeera naye nze ebyo byonna kino munansonyiwa naye ngenda kunenya abantu ba mirundi ebiri. Yes ffe nga bannayuganda naddala abagala enkyukakyuka tulina osooka okwenenya nga mwabagala enkyukakyuka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna yabibagamba mukanoonye ntukanoonya mukalonde ntukakolone mukakuume ntukakuuma nakaba ne bakabba mukole ki mukabanje. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emikono ebiri amaaso abiri amagulu abiri ngaze naye n'olutumulawo yena bwekuba ki tulina bwe tukala kumanya tumutikko omugugu abikole bw'omu naye musajja atokola ki omusaasira. So ffe nze nenenya ng'omu ndabanga pulezidenti wange amuliddemu olukwe nzula senga flaga bearer nuve yalina mu buli kitundu kya ggwanga benyigira mu paati y'okkabanja n'abalonzi ne benyigira mu paati y'okkabanja ne tuwewula tetwatuse lunaku lwaleero osanga olako byandibadde birala naye twasalawo ffenna tubeemu kye tuyita fake comfort zone tukole political party politics and political party politics tesaagala kulimba mulabi andaba eyo talina lunaku lwagenda kujjako nakyemalira. The word removing a dictator and the word peace can never be in the same sentence. Nzimu muyisitole wange omutono gw'ensomye kiranko dictator gwe baali baggyeko na mirembe simulanga awo oyongera tumalamu maanyi teri dictator yali avuddeko na mirembe obuyinza ne buva mikono gy'abanyigiriza ne budda mikono gy'abanyigirizibwa buli wekibaddewo ng'abanyigirizibwa bakutte obuyinza nga bakutte obuyinza abanyigirizibwa basaddaase comfort zone ne beerwanako ne babaawo ebikyuka naye buli mutakola ekyo ne mulowooza mujja kugenda mu kooti kya mujja kugenda mu paalamenti mulwanire ababaka 48 n'ubwe tulina mu paalamenti bali mu bina plus abali compromise tolina kyogenda kulwana mu paalamenti okujjako okwogera obeere ku answered bagambe nti guli ayogedde teri Jolosonyo nyayogedde ku sovereignty bill fene tukube engalo era ya performance era ndishwa nabe nale masingo bungi balonze nenga bakaba mitima na omusajja omugezi ngono natunga ne siganga tulonde ekikyamu nebyo ebyo so ndisagala kulimba bana Uganda ekisooka fake comfort zone abalonzi nafa akulembeze je twewa yisonga kyo nakulwalero musajja alayidde kwa buli yoga atajja kulayira tokyogera nodda mbulireba yoga atajja kulayira tokyogera nga bobikula kulina okubaako ebikolwa bobikula amateeka tuza press conference ina kubanga edumira action wasa tuza press conference edumira action ekigambo tajja kulayira kiveeko mukirize encha mugende mulayire babawe milioni ebisatu 15 ez'emmotoka mufune n'omusaala banakyukakyuka tebinaggwa anytime any day the day we choose to do revolutionary politics sesolo kyuka nti kyesagala balimba ti muli simbalayi musuula akalu ne balangira nti Museveni mumuwanguti mufunye majority mu parliament mufunye majority ku local government ekyo tekiri baayo tulikifuna system ya nachemalire tegeko okulonda siye kategese nebiro kyagenda mukalonga system ya nachemalire tegeko okulonda yetegese akalu ekyo timuli kifuna Yesu aso tulekerayo fana mu 8 tukubirako obwendulu nawe ne batuka kayo mbamuga atwababbi bano bayisewa naye nga mitima akimanya abantu ana mu 8 ku kibira ky'abantu bitano tebalina kye bagenda kukola okujjako so zekyo banankyuka banjo nsabakulembeze bannaffe ekyo njja kuba amazima gye muli yesatuwulira abantu amazima nti political party politics tagenda kukyusa hansi revolutionary politics yalina gikyusa ate naffe bannansi abalonzi omugugu tulemegulekera abakulembeze baffe kwa abakulembeze baffe bino wamangazo manyi mbabuulira amazima nga sibekwekeredde Bobi Wine kilo yasukali ne berinnya ne bayamutwala jasigaye na capacity Bobi Wine ne libula mu ddwaliro ne banga lyakawumbi ka ssente ajja kafuna ajja kusigaye na capacity ejjanjaba
kati ye wawaye saddasi n'ava yalwanira nze Mayambala ayinza n'onnoonya omutwalo olunaku ne gumbula nenkubira ate ate olinamu omutwalo oba esatu nze Mayambala anoonya omutwalo ne gumbula ate nensalawo nzira awo nereebuzeebuze musajja tunaye tomunenya Lubongoya graduate wa Harvard ne Oxford University esinga okuweza amaanyi mu nsi Lubongoya ne bamugwa mu Uganda asobola ofuna Uganda agenda abweru eggwanga n'afuna omulimu anywhere ne baba yeewaddeyo n'asacrificinga comfort kwa ba academy abantu bonna bagenze mu academy abasinga they opt for comfort rather than bino ebyokuddawo they opt for comfort Lubongoya aliwo enale we would have decided to sigala mu comfort naye avaayo n'ajja mu bino ebyaffe bya tear gas sajja atwasiba kavule Mayambala n'omukabirira gundi n'omukabirira n'akatonkera ntwalidde abaana be ne mukamulyakaawo kati abantu ng'abo yes nabo bagezaako kye basobodde lwakana nabo kyembanenyako kiri kimu yesaana bave batulira abantu amazima nti revolutionary politics solution si political party politics wali batakikole ensi yemwe badde bakubire engalo badde tukubire engalo yegendo tukuba emiggo ngetufulumya bamwatufera ekyo nkivuddeko wetuda ku mulama gwa leero ogw'okulayira ebibadde highlights ebikoze ebiyinza okuba nga omuntu yanditaddeko essira ekibadde kololo kuba ye security twagitereezezza security yateredde Kampala ina abadde gulugu ennaku zino ndi mu kwesomesa bintu bya diplomacy ne protocol manyi twetegekera Uganda empya so Uganda oyina okuyiga enneeyisa y'obukulembeze edi ennaku zino ndi mu kwesomesa bintu bya diplomacy ne protocol kantandikiraawo omukolo gw'okulayira usually wane waffe mu Africa gubeera symbolic ku baani abakuwerekeddeko ne bakulembeze banno mu region oba mu okwetoola ensi yonna barecognizinze batya omukolo gwo kantandikira ku paati ya diplomacy omukolo gwa Museveni ogw'okulayira gwamukutte bubi gwatukidde mu kaseera ng'e Kenya waliyo France Africa Summit Business Summit France Africa Business Summit nebanga Macron ye yalinga omugenyi waki omukulu kabulya Macron abanga baabe wakaze baba omugagga ava mu America abava e Bulaya ze abantu abasinga abokukyalo baba babayita naye mujje buli omadduka kaba bizibu kati ekyasoose okuba omukolo gwa Museveni Macron kuba ku muliraane Kenya jukira Macron Bufalansa y'omu ku ba biggest donor ba ate omulabeko Professor Kifili Kindiki Vice President kwa sindisi azena kumacha kwana adengobera Vice President naye yasoose yasibye na Macron olunaku lwajjo naye kumacha mulabi ayise ku airport yabe kumacha sanga 12 ndabyeko ku Uhuru Kenyatta ze nga former president of course abadde alina okujja kwa kati ye diplomatic ayita ina interest ya Kenya na directly jagenda ku discuss nga waliso adde alina okujja nga zokola ku mukulu munne mukadde munne kasomozaamu n'okuba omukolo ku kyalo muliraanwawo n'atajja n'ekikweta abadde obona former president ndabye ekikweta abaddeko ndabe Uhuru azze of course that is understandable naye kakati so mwekyo ekyokubanga abakulembeze okujja ensi yonna emutunuuliranga bolo boy wa Museveni mutabani wa Museveni kuba it is highly believed Museveni are playing a part in kukwera kwa Ruto ate mu Tanzania owe Tanzania yazze obuki ekyo kibadde it is understanding kibadde kimukakatako neera kyemayina yazze naye ng'omutima guli eri era mu kujja wano eri yasindiseeyo minisita nengedde Nairobi yasindiseeyo minisita mu bufunze abamu bazze wano naye ng'era olaba omutima gusigadde guli eri so kati bakabala mu byo oba ino summit baite bagimanyi constitution ya Uganda yeri very clear president alayira nga 12 ekyo tekisobola kyuka Africa Business Summit I think yeegwa okusinziira ku mbeera eba eriyo si kiwante ina date eziri clear naye yeetera okugwandoza I think periodically naye fe okulayira kwaffe mu ssemateeka kulambukiddwa bulungi tulayira nga 12 attendance y'abakulembeze terabise bulungi I think attendance y'abakulembeze terabise bulungi ekisooka bwe ngikompayaringa n'ezize zibaawo ekyokuli bwe ogikompayaringa n'okulayira okubadde mu region okulala otulira Ruto ng'alayira mu 2012 abakulembeze abali ku mukolo gwe n'otunuulira Kinyatta emirundi ebiri gy'alayidde bw'oyambuka n'okirirako ku muliraano ETZ kuva Magufuli lwe yafa Magufuli yalayira bw'ogobera turn up naye ekyo kitegerekeka Mejo katono nnyo nga tukyali awo abakulembeze bategeeza ki okubeera nga bakubugiriza kandi kale ekisooka ki solidarity and legitimacy purpose buli bakulu bano bajja okuyimira ku mukolo gw'okulayira bongolo kwa government yo legitimacy kyovanga ekyo
kitera kuba symbolic nnyo kikulu nnyo ani azze ani akoze eki naye suubira obuzibu butera kuba ku kintu kimu yusibawo otuuka ng'okulayira kwe tekukyakola makulu kati omulonga Museveni nga guno gubadde mulundi gwe ogw'omusanvu ogw'okulayira bituuka nga tewakyali kipya ng'eyali ajja ng'ayaaya n'agamba tekyali ebya bulijjo kati oli abalabalamu okujja wano awatali kiriwo n'ogenda akube makuloni oluseke kuba ekyamazima bonna abali e Nairobi bageze kuba makuloni luseke teri kirala natunulidde bonna ab'e Nigeria agenda okubalabalamu eno tekyali kati wano ogeoka teri kipya kiriwo kati wano maybe senga tubali tulayiza president mupya aba yeetaaga ekifaananyi ky'abakulembeze b'amawanga amalala okujja balaga nti bamuwa legitimasi beetegefu okukolagana naye kati nga bola Ruto mu kulayira mu 2022 over 22 heads of state attended kati okuye kyali kimukolera kuba yali ava mu kalulu akadde contested ye kalimu entiisa ey'amaanyi people akulembeze ne beeyiwa bonna Kinyatta ng'ajja mu 2013 almost presidents beeyiwe e Kenya mu bungi president mupya abantu naaze okustampinga legitimacy ye so ng'ogyeko okubeera nti si kipya oba bakiddinganya emirundi mingi twasuubirayo kipya kyonna ne kino ekibadde e Kenya kyekyalowooza ekireeseewo turn up eno entono nnyo nze nsuubira zezo ensonga bbiri ku side ya president ekisooka I think summit ye Kenya ebaddeko abantu abasinga beeguya okuba mu good books za makoloni than maybe eza Museveni kuba makoloni fa donor yomu kuba biggest donor ekyokubiri yomu kuba major players ba European Union biggest donor waffe wano ekyokusatu abasinga bakyeguya legitimacy ya Bufalansa beeguya akasente balina programs nyinyi zebasuubira gavumenti ya Bufalansa egenda zifaaninga kati ndabye abasuubiza billion euros 27 zagenda pumpinga mu economy ya Africa kati buli omwali wali alwana ku ezo billion 27 diru kije ninawo so akulembeze abasinga kyobesanga nti badde balina okugenda wa e Kenya nekira nti kati oli aleese sente gwe tolina kipya kyokola ki kyobagamba ate tujja kuspendinga so kati wano abasinga abakuweereza vice president baminister baki Kagame kyemwagattako leero upgradinze tuli okumanya yajjoge abaweereza state minister wa culture leero upgradinzeeko n'abaweereza prime minister era bapeg boy abalala ba bulijjo bazze Salva Kiir Miyaditi azze obuyo yekyo kitegereka Museveni amukumidde mu buyinza kuva 2011 nga amenya ssemateeka nga bw'ayagala nga UPDF yamujjukisa namwe waayigano kwatawo Evariste Ndayishimiye wa Burundi okitegerekeka ye n'enkuluziza akakundi kae kuva 2015 obuyinza bubadde bukyuka maanyi ga Museveni ge babakuumiddewo Samia Suluhu kitegerekeka pipeline ettanga eri mu kuyita emizannyo mingi n'embooka enyosa mu Tanzania nga Samia Suluhu bamuyuuyayuuya n'abatawanya Museveni nga agafa bagenze wa Samia Suluhu naye abakoze ekyo ekimu kye bandi bakoledde embuya kati abo partners in crime badalina okubaawo naye kakati abantu nga Munangagwa n'adde mbasuubira okujja okuyimira ne dictator munnaabwe naye Munangagwa alabika tasobodde naye ndabye asindise ekiwenga nabadde nsuubira kuyisa dictator nga mwagenda mu kalonde akalundayi wakalaba tetuddayo so ku party ya diplomacy I think Kenya overshadowinze performance out of 10 to diplomacy gyobadde oyogerako anti mu byonna omuntu ayaga tuyise abakulembeze 30 bebakonfamize okujja tulabyeko bameka out of 50 tulabyeko bameka tukolezangu tutweta nagenda tukolera Samia Suluhu Tanzania Evariste Ndayishimiye babiri Burundi Felix Tshisekedi basatu DR Congo Salva Kiir Miyaditi bana Mohamed Sheikh Somalia batano owa Sahel region Abdul Sahel something mukaga owa Ethiopia omanyi kwa shagala mubala Ethiopia omuntu alina executive power prime minister Muhammad Abiy goyogera naye okola ekyo ne yalinga government kwetambulira Muhammad Abiy abadde Kenya president ewaabwe ali ceremonial so president wa Ethiopia kale naye tumubale naye ba ceremonial naye nga twansubidde nti Muhammad Abiy nga ekibadde bulijjo yandize be bantu 8 waliwo omulala gokyajjukira nga president siraba wow so kakati ku bantu 10 abo abantu 30 baba confirming ate bali 35 abantu 35 baba confirming attendees ne bigwanga bona bakuweereza
basigire nofunako 8 that's almost kitegeza that is like singa 20% umanyi nagwa mali 20%. So kitegeeza tanapu y'abakulembeze abalala okujagulizaako no tebadde nnungi. Ako nkageraageranya ne kuba n'abasomyeko ne bagraduatinga. Tomanyi kitegeeza genda ku graduation party mu kyalo oba ewaka we bakuzaala ogiriko omu. Of course. Kambulala. Of course. Of course. Yali kambulala so ako tukalese tanapu y'abakulembeze yeeyo naye ekyo kinyonyodde kisooka ensonga ziri bbiri I think. Ensonga ya Kenya okubanga badde ina makoloni abadde Kenya. Eyo nsonga nkulu nnyo by the way kati bino tuvudde mu by'okkuba diplomatically buli mukulembeze aweyingamu zikyebwa n'ogende wa Macron to negotiating business agende wa Macron then next anti go right emirundi 7 tekyali kipya ate ne bakulu banna abasinga abamining gye bayitamu teri nnyo there is nothing symbolic to show tebetaka kujja kuyimira nnyo naye kulaga solidarity kati nga walawe kyandibadde nga we kyali Kenya 2022 nga Ruto ayingirawo nga we kyali Kenya 2013 nga Kenyatta ajja obanga kibe Tanzania every after 10 years ensonga endala gyolabye mu kulayira kwa leero Why Edirisa musajja wange kwano go Edirisa mukuza tuludde okunyumya abasajja agenda mu federation akasinze okunyumira asirise Nera Vision Group etambuza nnyo story oyendo loide emikutu ekisinga kyanze obusajja w'amaanyi alina amasanyalaze kati bwotakwongerako ogenda kwogera ku kiba kulabe myonna omanyi okay. Betelo sage. For the first time. Naisa agira mna his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu. Nunga so ofuka president ndaka kula chief of protocol wa State House. Na that is a protocol ya State House. Abana akulaba. Abantu bana atula batakwe. Those are I think those are duties of protocol. Kino mpando za engama yambala. I think ngabe kitero kwera mawanga amalala. Tero kula kulayira kwa America. Ba minister ne ba sponsors babayita ne wana abantu nga mama Mbabazi Tayebwa former IGP abasinga bali bakimanyiza nti batambula neki ne bakyala baabe yes twinza okwakenzo tumukuba olwa political differences naye kati kino njogera ku obulungi lwa protocol eriddako maaso kyandibadde nti minister mwa invitation ye ne sponsor we bekyandibadde atamina n'atajja buzina naye abaina ne bajja nabo nga kitera okuba mu nsenda kwantera okulayira kwa America bekitera okuba n'okulayira minister ajje n'omwami we omusajja ajje n'omukyala we diplomatic minister okujja ne bbaawe ate nga ne presidential advisor in court very true kwa siga nti bba bisaati nga yambala and you diplomatically embarrass that person before cameras I think that was undiplomatic. Abatambuzi tabatategeera buvunanyizibwa no kati ensobi tebakwabo abasajja tunabo baku order tobanenya baba ku order era bakozanga ebadde order from above da mujewo otanatuuka ku level tula musali mujewo yatule omanyi bino into biraba abaana b'SFC na protocol inzo banyigiranga naye nabo bali ku order from above nga ndabye mukyala waffe Nyamutolo nga abagamba bannange nedda no kaleze bakuwa Nyamutolo mbadde I was going to move out of the event out of protest. How do you embarrass my husband like that? Sent mujifulumi mbadde njifuluma out of protest nze bakuwa Nyamutolo mbadde ngaba tujifuluma out of protest nga tu akanyijjo obwiri obotondo wadde nnyo no but to be honest I would advise protocol ene bantu bawe amagezi bawulira batimwavula his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu boliwo okutte obuyinza protocol yaffe betukola emikolo kati ng'egyo giri national abakulembeze nga ba minister muba omutangira provision ejja ne mukyala we bw'abazze nayo ba ne bbaawe ffe tube decent tuleme kubanga bino ebintu by'abano munnaye andi biba bya kinnansiko omugambo gubadde ku TikTok awo ku Facebook ne Instagram nga bagamba nti obuyinza it is not sexually transmitted nti omukulanyiza oba yakategedde bubi nga yalowooza okuba bba wa minister naye ayinza okubeera nga nze ekyo nkizayo ku protocol abantu abali mu protocol abasinga nsula ba diplomata abatendekebwa osoma bali abatendekebwa osoma abantu by character ne baba bagenda kwa president ne baba bagenda ku inviting omuntu olizo kozanga invitations zonna zifaanagana bama nti adde ali lonely yes ono atambula n'ono
onaaba ne mukyalo naakola kino era mu protocol bina I think advisories zibaamu tawo ati tete twagikoze abantu bibiri kati ate gwe weta ati mu ebyo na protocol mu kuteekateeka yandwadde byakoleddwa mwana list y'abagenyi tetuyinza kusuka wano badde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano nze adde ubafuuse kumu muyanja mbadde ne Maijo Mayambala Joseph nga tutemaatema ensonga ezibadde mu lunaku olwaleero lw'okulayira. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi